Pereze gwanga music gwagendo tukuba tetumulabangako ajja kuja mu style ompya katso tulabe embozi eno eya New Eagles nga basayininga omuyimbi ompya. It's been a long time, actually it's been a while nga tunalaba chechiva mu the New Eagles wabula kati olwalero embozi tugibaletedde. Manya gange ze Bosa Eric ndi munamateeka okuva mu Lukwago and Company Advocate. Tulese wano leero ku ssaawa zino kujulira ng'omwami Ronald Muyimba ateeka endagaano ateeka omukono ku ndagaano eno omuyingiza mu the New Eagles. Kino ekintu kyaffe kye tuli mu kukola kiri it's passion, twagala bwagazi kitunyumira naye ate still endagaano zirina okubeerawo kubanga tulina okutambulira wamu n'omuyimbi n'agendera fenga tukoze kye tukoze naye n'akola kyayina okukola. So kyova olaba nomulaba wano omwami ono oba omutabani waffe ono bamuyita Muyimba Ronald ng'agenda kutandika okubanga officially mukuzi wa the New Eagles. Amanya bampita Muyimba Ronald era nga ndi musanyufu nnyo okusokera ddala nebaza Katonda kuba kintu kyamaanyi okubanga nnyingidde group gye mbadde nga negomba okumala ebbanga eddene. Nze nsaba Mukama Katonda ankwatireko buli kimu kitambule bulungi ne bakama bange era mbasuubiza okubeera omuyimbi omulungi, omwana omulungi, omuntu omulungi era njabbawo ebintu birungi byokka. Naye nga okuyimba siruddeemu natandika mu towards COVID naye nga nnyimba mu buyimbi nga sina kakasa nnyo kye nnyimba paka omukulu Lutaaya yennyini lwe yannyambako lwe yankwatako nannyambako nantendeka mu buli kimu okutuuka kati lwe ntuuse nga nwanidde okulagibwa mu bantu ng'omuyimbi we. Nsaba banjagale abantu bampagire nange mbasuubiza obutabeefuulira n'obbawo ekirungi. Contract ngitunuddemu bulungi era nzikirizaganyiza na buli kimu sikirinako buzibu tujatambula bulungi. Kuva mbuto nali negomba omukulu Geoffrey Lutaaya yennyini kyova olaba nasabanga nnyo Mukama mbe nga era ye musemberera waakiri amanye anyambeko kyaba asobodde kuba nalabako abayimbi abalala nga bayambako naye ayimbe abeere nga yeeyisa bulungi mu industry abeere n'obugumiikiriza kuba kyekisinga obukulu. Abayimbi abato obugumiikiriza bubatawaanyamu. Obugumiikiriza kintu kikulu nnyo. Nze ffe tetugaba bibonerezo naye this time bikyuseemu nti ffe tugenda kuba tuyambako naye ate tulina gye bayita mu Bimba promotions naye weeri ate egenda kuba evunaanyizibwa nnyo nnyo ate ku bayimbi bano kitegeera kubanga omuyimbi yonna yenna alina okumanya nti omuntu alina wajja ssente n'azimuteekamu ate era bw'afuna erinnya ne kimuyamba kitegeeza abadde ateekamu ssente aba alina okuba nga ate azijjayo kitegeera. Naye ate this time ffe nga ffe tulina kampani gye tugenda okukwatagana nayo ebeere ng'etuyambako abayimbi abo yes. Okay, ebyo bigambo bya mami ne daddy honorable ne mama wabanji babasuubiza ensi n'eggulu nga tuwulira so tusuubira bambi toja disappointing oyo no muyimbi mupya tumwesige. Sometimes abayimbi baffe batugamba nnyo tetubawa support, so let's give them the support they deserve basobole okufuuka kye balina okufuuka naffe tubenyumirizeemu eggwanga balitwalire ddala maaso temwerabira nti music naye asomesa mu ngeri ey'enjawulo wabula ate twaguddeko ku mwana azaawe mbagambye Jackstar leero asase tuguddeko ku muyimbi